Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange bwe bali kwekumira ku mayengo gano okola kyamaanyi nnyo okubeerako gwe mukwano gwange. UPDF eggye ekkulu eya Uganda People Defence Force wano mu Uganda lisazeeko eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga litutteyo obuyambi, litutteyo protection, lisazeeko ebitundu ebisinga nga ligamba nti no lyo lisobola obusobozi buno balina bye byetangira nti bafunyeemu okutya olw'abajaasi ba ADF abawaga ennaku zino gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Updates bikusinzira okuba ng'otuliza webale kwekumira ku mayengo gano. Gw'atanaatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo mukwano gwange ali yampuliriza. Wiiki ewedde eggye ekkulu erya Uganda People Defence Force erya wano mu Uganda lyalabiddwako nga litindidde eggendo okwolekera eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga ligenda eyo mbuvanjuba liva wangulu wakyengulu gwe tuyita mu Northern Kivu saako n'eyituli nga batutteyo obukuumi obw'enjawulo obukira ku magye ag'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Olw'ensonga bagamba nti amagye gano ganafuye nnyo, abayeekera banafuyiza amagye gano tegakyayinza kwekolera wadde nakantu, so kyaba basitudde enkambi battalions ez'amagye mu bitundu ebyo ebya Northern Kivu saako n'eyituli gwe mukwano gwange. Jjukira ebibuga ebyo byalabibwako nga abayeekera ba ADF bagezezaako okuba nga babiwamba, baali babiwambye ne territories ezo zonna zonna nga baziddiza. Kaakati batiddemu eggwanga akigambibwa eggye ekkulu ery'eggwanga erya Congo lyali lyemereddwa gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kati bambuse okugenda okuteekayo protection mu bitundu ebya Lubero. Mbagamba mbu ekibakozeseza kino bagezaako kukuuma Bahima Ifeniki group eno ey'Abahima eri eyo mu ggwanga eyo mu mambuka g'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Bagenze kubanga baliwo obukuumi gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kaakati bagamba mbu ekigendererwa kyabwe kyakuuma abantu abali eyo mu Lubero saako n'Abahima obutalumbaganibwa nabayeekera bano ab'akabinja ka ADF. So kitegeeza ki? Kitegeeza ekigendererwa ekya UPDF okusitula amagye gaayo egatwale eri mu mambuka g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bagenze kutaasaayo kintu kimu, kutaasa Bahima abali eyo abawangalira mu kitundu ekyo ye main issue, saako n'okuteekawo protection mu ba local peoples bonna mu communities eziriraanye Lubero. Jjukira nti nno bagamba nti nno abayeekera bano aba ADF bamala okusalako Northern Kivu n'eyituli bagenda mu maaso n'okuba nga bawamba bu territories obwo obuliraanyewo. Kati bazze basenvula nga nabuno obulala obuliraanyewo bagenda bakola ki? Babulya mpola kyekyo ekiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, era kyo kisa kinegula. Jjukira nti nno omukulembeze w'eggwanga yakatta abayeekera abasukka mu 100 ng'abateeka ku kalabba ak'emmundu. Kitegeeza ki? Nti obuyeekera tebugenda kuggwa mu ggwanga eryo kuba nabo balina okuba nga baagala okukola revenge. Era twawuliddeko ebitundu nga Goma byatandise dde okulumbaganibwa era n'abakulu batandise okufa. Bwe twogera ku bakulu twogera ku bajenero batandise okufa mu ntalo. Kitegeeza olutalo lunyiikidde era wenjogerera ebintu birungi si birungi mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Tugenda kuba nga tukomawo tubawo amawulire amalala. Temuva ku Yugi Updates. Bwebala gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbagaliza olunaku lulungi, mweraba.